wakaita ennaku ntono nnyo nnyini ddala nga munnayuganda omuzannyi wa rugby mwana mulenzi amanyiddwa nga Sydney Gongodyo kyajje aziikibwe oluvannyuma lw'ebyo ebyamutuusibwako eggwanga lye byagenda maaso n'okuba nga byekenneenya mu bulumi obw'enjawulo nga n'abandi abalaba ku butambi n'ebifaananyi tebigendanga maaso kubanga bibasanguka ku bwongo bwabwe ku maaso ate era mukadde ke kamu ne ku mitima nga n'abandi bakyayongera okuba nga bayungula ezziga. Jeno Muhoozi Kainerugaba akulira amagye g'eggwanga nnyaffe Uganda olunaku olwaleero avuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku kufa kwa mwana mulenzi Sydney Gongodyo wabula ate era mukadde ke kamu n'awa amawulire ag'essuubi eri abafamire wamu ne bannayuganda abasaba justice oba obwenkanya okugenda maaso n'okuba nga bweyoleka eri obulamu bwa mwana mulenzi Sydney Gongodyo eyava mu bulamu obw'ensi eno ate era n'abafamire ye. Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwe omugattabantu ogwa X awandiise obubaka n'agamba nti this thug that Sydney will understand the meaning of fear. Justice will be swift. Jeno Muhoozi Kainerugaba ataddeko ekifaananyi ky'omu ku baakulemberamu okutta munnabyamizannyo Sydney Gongodyo era nga gayona ali mu kifaananyi yamanyiddwa nga Obed Mugwisa. Jeno Muhoozi Kainerugaba ataddeyo ekifaananyi kye gayono we yali akutte oguti ogunene. Jeno Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti ogubbi guno ogwatta Sydney gujja kutegeera amakulu g'okutya era wano n'agattako n'agamba nti obwenkanya omulundi guno bugenda kubeera bwa sipiidi ya kika kya waggulu. Ojja kujjukira nti bannayuganda bangi abavuddeyo nga basaba n'omulundi guno ekyakolebwa ku musango gw'Okero kye kiba kikolebwa ne ku musango gw'abatta Sydney. Jeno Muhoozi Kainerugaba agasseko obubaka obadde bugamba nti mob justice is completely illegal, nti oba abantu okutwalira amateeka mu ngalo omuli ebikolwa by'okukuba abo baba basuubirizibwa nti balina kye bakoze mu bwangu n'okubatta ne babatta. Jeno Muhoozi Kainerugaba kino avuddeyo n'akivumirira n'agamba nti kino kimenya amateeka era tekikkirizibwa ne sekukkirizibwa yenna yenna. Nabwe kityo kwegamba nti ogayo oli Obed Mugwisa ne banne nga bwe baakola ekikolwa ky'okutta Sydney Gongodyo ku luno amateeka gagenda kukola ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Wabula we tutuukidde olunaku olwaleero nga bano baaleeteddwa mu kooti era nga baaleeteddwa ku City Hall Magistrates Court mu Kampala. Bano we baaleeteddwa ku City Hall Magistrates Court e Kampala bagenze maaso n'okuba nga basomerwa emisango gyonna omuli ogw'okutta munnabyamizannyo Sydney Gongodyo era nga jjukira babadde tebalina kukkirizibwa kubaako kye boogera olw'obuzito bw'omusango guno gwe bagenda maaso n'okuba nga bazza gye buvuddeko. Let me repeat what I've said in Uganda, okay? Mwenna muvunaanibwa omusango ogw'okutta omuntu era nga etteeka omusango guno we guviirira baliyita Penal Code Act akawaayiro 170M ne 170B. Kigambibwa nti mmwe abana n'abalala abatannabakwatibwa nga 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1226. Bano nno wali ku City Hall Magistrates Court
bwe bamaliriza okubanga basomerwa emisango bategeezeddwa nti baakutwalibwa mu kkooti enkulu gye bajja okubanga batandika okuwera ennemba n'emisango gyonna omuli omusango omukulu era omunene ddala omusango ogw'obutemu. And then when the file is ready for trial, I will forward you to the High Court. Is there anyone who has a question? Ngeri gye kimanyiddwa nti omusango gw'obutemu omuntu asobola okutwalibwa ku rimandi n'amalirayo ddala n'akaseera nga tannaba kubanga atandika kuwozesebwa. Mwana mulenzi Obed Mugwisa omu ku baakulembera mu banne okutta Sidin Gongodyo we yabuuliza omulamuzi y'ekibuuzo. Go ahead. I'm going to tell you the date of your next production here in court. Any other question? Dawo nkuzizzaayoko katono okulaga ebyali mu kooti gye buvuddeko lwe twabadde ng'ate bano bonna baleeteddwa. Kati byonna nga bigenda mu maaso, bangi babadde olukongoolo balutunuuliza abavuga booda olw'ensonga nti abasinga ku bano abaakuba Sidin Gongodyo baali bavuzi ba booda era baali bambadde ebijaketi ne bwe baleeteddwa mu kooti bazze nga bye balimu. General Oscar Rugaba yagambye nti most border riders are law-abiding citizens. We will deal very firmly with the few criminal elements amongst them. Kati kino at least ne kizza essuubi eri abavuzi ba booda bambi abatalina buzibu era abatanyigirwa oba abatenyigira mu bikolwa nga bino. Jero Muhoozi yagambye nti ababooda abasinga bambi bagoberera amateeka wabula n'agamba baakudiiringa n'abamu ku abo abatono empulunguse eziri mu mulimu guno ogwa booda. Kati nno we tukyayimiridde wakati nga bangi basabirira obwenkanya busobola okuvaayo ku munnabyamizannyo munna rugby Sidin Gongodyo wumula mirembe blood. Kibinyo. Kati nno nga tukyali ku side y'obumenyi bw'amateeka, mwana mulenzi gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Lubega Fahad we twogerera yavudde mu bulamu obw'ensi eno era nga bank ya DTB yalangiridde kino. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Lubega yali ku branch ya DTB enaalya ng'ennaku z'omwezi 2 wabula nti mwana mulenzi ono yagombebwamu obwala n'akwasibwa poliisi nga kigambibwa nti yali yeenyigidde mu kukola obunyaguluzi bwa bank mu mbeera emu oba endala. Wabula amawulire ate gavuddeyo nti mwana mulenzi ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga bank ya DTB branch ye Kampala yeerangiridde. Wabula waliwo ekyali kigambibwa nti mwana mulenzi ono alabika yali akubiddwa oba nti yali afunye obukosefu we yagomberwamu obwala. Wabula ate poliisi egamba nti nedda tewali kyatuusibwa kugaayo ono. Kati eno ye statement eyafulumiziddwa bank nga bagamba nti Diamond Trust Bank has learnt with sadness of the passing of Mr. Lubega Fahad, a customer of yes leka nyongeze nsembeze ekiwandiiko kino sobola okubanga nkifuna mu bujjuvu. Bagamba nti Diamond Trust Bank has learnt with sadness of the passing of Mr. Lubega Fahad, a customer of the bank on 10th June 2026. We extend our sincere condolences to his family, friends and loved ones during this difficult time.
The banker's last interaction with Mr. Lubega was at our Nalia branch on 2nd June following a complaint raised by someone linked to a transaction he was involved in. The matter was reported to the Uganda police and he was subsequently taken into police custody for further investigations. The bank is cooperating fully with the relevant authorities and will continue to provide any assistance that may be required as investigations progress. Nti bank ya DTB oba Diamond Trust Bank yategedde ku kufa kwa Lubega Fahad, customer wa bank ng'ennaku z'omwezi 10 June, era ne bannyolerwa wamu n'aba family n'ab'enganda mu kaseera kano. Wabula banka yeegamba yasembayo okubeera nga erina akakwate ne Gayono ng'ennaku z'omwezi 2 ku branch y'e Naalya. Oluvannyuma lw'okwemulugunya okwabaleetulwa eri customer oba okuva eri omu customer mu banka eno nti waliwo transaction Gayono oba kale bakinyonyodde ne bakiyita raised by someone linked to a bank transaction he was involved in. Nti waliwo customer yamuloopa nti Gayono alina bye yali akoze mu emu ku accounts mu bank eno. Kati bo ababanka baga bamukwata ne bamuwaayo eri police ekole okunoonyereza batate Gayi yafudde. Kati banka negamba nti eri mu kukola buli kisoboka okukwatagana n'ab'obuyinza wakati ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kale awo nno nga tuvuddewo kitalo nnyo nnyini ddala, but awo nga tuvuddewo ebimu ku bifaananyi eby'enjawulo byogenda maaso n'okubanga olaba bya Bayisirayiri abaakwatibwa mu mwaka gwa 1976 Entebbe oba ku Entebbe airport oba mujjukira bulungi olugero lwe batera okubanga babagamba Abayisirayiri be bakwatira ku kisaawe Entebbe. Kuba olabaawo kuliko Benny Davidson, kuliko Shai Gross wamu ne Zippy Cohen. Bano nga omwogezi wa UPDF kano Chris Magezi ye yabaaniriza bwe babadde batuuse ku ttaka ly'omuddugavu nyaffe Uganda. Ojja kujjukira nti bano baakwatibwa mu 1976. Oba mujjukira bulungi story eyo, kati abasinga ku ffe tetwaliwo but story yezenga enyumizibwa. Kati Abayisirayiri be baali bakwatidde ku kisaawe Entebbe beebo boolaba mukwano bakomyewo mu ggwanga oluvannyuma lw'emyaka egiyise. Ojja kujjukira nti Abayisirayiri bajja mu Uganda, bano we baali bakwatiddwa Abayisirayiri baasalawo ko ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe mu 1976. Waliwo ennyonyi eyali egudde wano eya Air France eyali eva e Tel Aviv mu Isirayiri nga yali eyolekera kugenda Paris. Kati abatujju abaali ku nnyonyi eyo ne basalako bano ne bagenda maaso n'okubanga babakwata. Ekyali kikwasa bano bali abatujju baali balina abantu baabwe baali basaba Abayisirayiri babawe. Kati kwe kukwatamu Abayisirayiri bano. So oluvannyuma lw'emyaka n'emyaka bagayizi bano baakomyewoko mu ggwanga ly'omuddugavu nyaffe wano e Uganda okwongera okuba nti balambula n'okwejjukanya byonna ebyaliwo. Kati no nga maliza ngenda kubanga nkulekera omuyimbi Grace Nakimera kimanyi oyinza okuba nga omujjukira. Ono nno yavuddeyo n'ali obuluuka n'okwemulugunya ku kumenya kw'ennyumba z'abantu okuli mugenda maaso mu ggwanga, wabula ng'agamba nti ate abantu abamu basirise beesuuliddeyo gwa naggamba naddala ebintu nga bino nga biri mu kugenda maaso mu ggwanga. Okuluma ku bintu ebiruma. By the way, ngenda kutandikira wano nti nze I can say that I've traveled a little bit sikwewana, and don't get me wrong, I say that with a lot of humility. Nti tambuddeko mu nsi ez'enjawulo ezitali zaawala naye ne ngendako wano ne wali ne ntambulako bwe ntyo, naye mu kwegendereza okwange there is no place like Uganda. Mu kulaba okwange tewaliyo kifo kiringa Uganda.
ekifo ekijjudde emirembe, ekifo ekijjudde nice food, ekijjudde abantu abalungi. It is beautiful here. The weather is good. This is the best place in the world for me. That's what I think. Naye kyendaba ekisinza okuddeetera obulumi era to speak out nti Munnayuganda akoseddwa nnyo. Bw'otunula ne weetegereza abantu abamu babawadde nga ba investor ne babawa amataka. Abayindi bali so comfortable in Uganda. Even other foreigners are so comfortable in Uganda. Naye munnansi n'akayumba ke kamu karuumu akamu bamenya bumenya. Banaye tusabire Uganda n'abakulembeze baffe tubeere ba kisa. Kubamu akafaananyi ng'oyo maama wo, kubamu akafaananyi ng'omuntu alina abaana talina wagenda basuza. You can't pretend that it doesn't matter. You can't pretend that it is okay. Banaye abantu ababeera ku TikTok, nze siri muntu ayogera ennyo, ababeera ku Facebook, ababeera wonna, twogere ku kintu kino. Abantu bayogera ku kya airport, abantu ne boogera ku kyaki. Ba investor baweereddwa wetlands, bannayuganda bagobeddwa. Ekitegeero bakyengezaako okunnyonnyola. Tugezeeko nga bwe tusobola. Gavumenti musaasire Munnayuganda. Do not make other people comfortable. Ate munnansi ayisibwe bubi. Bambi nsaba musabi. Abannaddiini, Bahaji, Abasiraamu, Munnayuganda ali mu maziga akaaba. Omuntu wabeerera ne karuumu akamu. Mwegendereze ebintu ebyo. Nti bafulumya omukyala. Naye nga n'omufaliso bw'ogutunulako. Nalabye omukyala ng'alina abaana bamutadde ebweru n'agamba abaana bange bagenda kusula bweru. Why would we do that to Uganda? At least baterewo options nti tubagobye wano mugenda wano. Oba mukole bwe muti. It's not fair to make other foreigners comfortable. Bannayuganda ne bakaaba. Abantu abatalina kiddako, omuntu abulwa ekyokulya. Bannange tusabire Uganda kubanga amaziga bwe gali sewe kyandisaanidde okuba. Mukama bampeere nnyo omukisa. Let's speak out. Let's speak on this. Mukama bampeere omukisa. God bless you. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe aba Alson Painters UG.
Abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasidi omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasidi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.